Mukama tumwebaza kubanga mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi era abadde mulungi gye tuli. Tumwebaza atuwa obulamu kubanga olwaleero osobola okundaba kubanga oli mulamu. Mukama akuwadde obulamu obwo, tumwebaza olw'ekyo. Nze Bulega Geoffrey Magezi, omulabiriza alabirira obuweereza obwa Holy Gospel mu Uganda, era nga ku luno ku mulundi guno nziza okugabana nammwe ekyokuyigako kye tujja okutambula nakyo okumala ebbanga eriwerako ddala. Olwaleero ngenda kubeera nga mbawa ennyanjula ey'okuyigako ekyo, naye tujja kugenda nga tuzimbira ku nnyanjula eyo tulabe ebigambo nga bwe bifaanana, ebyawandiikibwa nga bwe bitutegeeza, nga n'ensonga gye tugenda okubeera nga tuyigako oba twogerezaganyako ekwatagana ne okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Bwe naagenda nga njigiriza, mujja kusanga emirundi egimu sijja kukozesa kigambo okuteesa kwa Katonda nga nja kukiyita ekigendererwa kya Katonda. Nti buli omu ku ffe ali ku nsi kuno, Katonda alina okuteesa kwakulinako oba alina ekigendererwa kyakulinako. Katonda alina ekigendererwa kyayagala otuukirize, ekigendererwa eky'obwa Katonda. Twajja ku nsi kuno oba Katonda yatuleeta ku nsi kuno ng'atuleese olw'ekigendererwa ekyo oba olw'okuteesa okwo kwayagala tutuukirize. Nabagaye nti nja kukikozesa bwe njogera ku kuteesa kwa Katonda n'ekigendererwa kya Katonda bye bimu. Ebigambo eby'Oluganda byawukana naye mu Lungereza kisigala ekigambo kye kimu nga bakiyita purpose. Kigendererwa kya Katonda oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo oba eri obulamu bwange oba tugaye nti eri obulamu bw'omuntu omulala yenna. Ffenna ku nsi kuno nga tuli balamu nga weetuli, teriiwo aliwo mu nsobi, teriiwo aliwo lwantaanya, naye ffenna tuliwo nga tuliwo okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda. Tetuli ku nsi kuno kutuukiriza bigendererwa byaffe ng'abantu, naye tuliwo okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda oba okuteesa kwa Katonda kwatulinako nga bassekinnoomu. Ekigendererwa kya Katonda nga bwe tujja okukiraba oba okuteesa kwa Katonda nga bwe tujja okulaba okuyita mu musomo guno, kulina okubeera nga buli muntu akutuukiriza. Katonda bw'atyo bwe yakitegeka nti buli muntu abeere ng'atuukiriza ekigendererwa kye ekyo oba okuteesa kwe okwo. Tugenda kulaba mu musomo guno nti bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda kyakulinako, obulamu bwo bumatizibwa oba omutima gwo gumatizibwa. Bw'otuukiriza ekigendererwa Katonda kyakulinako, omutima gwo gubeera mumativu, gumatizibwa. Ng'omuntu bw'olya emmere n'omaliriza ng'owulidde nti kakati nzikuse. Kakati n'omuntu lw'olubuto lukkuta okulya emmere, naye obulamu bw'omuntu n'omutima gw'omuntu gwo gukkusibwa kutuukiriza kigendererwa kya Katonda. Bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda, omutima gwo gumatira, gubeera mumativu. Bw'otatuukiriza kigendererwa kya Katonda, omutima gwo gusigala nga gubanjibwa. Munda mu ggwe nga owulira olina ekikubuzeeko oba olina ekikubulako. Kaakati bwe tutyo bwe tugenda okutambula mu musomo gwaffe nga tulaba nti okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo oba okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Ebyawandiikibwa bitutegeeza mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'e13 n'olunyiriri olwa 36. Bikolwa by'Abatume 13:36 lwogera ku Dawudi. Dawudi ye musajja
Katonda gwe yeyogerako nti alina omutima nga ogugwe, Bayibuli ey'Oluganda bw'ekivvuunula, naye bw'oba ate okozesezza enzivvuunulo endala ez'omu Lungereza, yo kyandibadde nti alina omutima ogugoberera ebyo ebya Mukama. Dawudi yalina omutima ogugoberera ebyo ebya Mukama. Nga lwaki abigoberera? Kubanga yali ayagala abituukirize, ng'ayagala atuukirize ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe. Naye ebyawandiikibwa bitutegeeza nti Dawudi yakikola era yatuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe. Teyakoma ku kukigoberera bugoberezi, kukinoonya, kumanya kuteesa kwa Katonda kwamulinako kufaanana kutya. Teyakoma ku ekyo kyokka. Naye Dawudi yagenda mu maaso n'afuba n'atuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe. Bikolwa by'Abatume 13:36 watugamba nti kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, yeebaka n'aterekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. Dawudi yaweereza okuteesa kwa Katonda, oba yaweereza ekigendererwa kya Katonda, oba yatuukiriza ekigendererwa kya Katonda, naye Bayibuli egambye nti mu biro bye yatuukiriza okuteesa kwa Katonda. Mu biro bye yatuukiriza ekigendererwa kya Katonda, yatuukiriza okwagala kwa Katonda mu biro bye. Ekyo Mukama kye yali ayagala Dawudi atuukirize, Dawudi yakituukiriza, naye nga yakituukiririza mu biro bye. Era tujja kulaba mu kuyiga kwaffe kuno nti ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwange, nina kukutuukiriza mu biro byange Mukama byantereddewo. Ti ffenna ng'abantu Katonda yatuteerawo ebiro, ebiseera mwe tulina okubeera nga tutuukiririza okuteesa kwe mu bulamu buno. Y'ensonga lwaki nti buli muntu wazaalibwa mu biseera bya njawulo n'omulala. Kituufu wayinza okubeera obe mwazaalibwa nabo ku lunaku lwe lumu, naye nga mwazaalibwa mu ngeri za njawulo era mu biseera bya njawulo, n'ebigendererwa Katonda by'abalinako buli omu kyalina okutuukiriza bya njawulo. Ate era n'ekiseera kye munaamala mu bulamu buno oba kye mulimala mu bulamu buno nakyo kya njawulo, nga ekiseera ekyo kye mmala mu bulamu buno kiba kituukanira ddala n'ekigendererwa Katonda ky'ayagala mbeere nga ntuukiriza. Tulabye nti Dawudi yaweereza Mukama mu biro bye. Yamuweereza atya? Yamuweereza nga Katonda bwe yali ateesezza, nga Katonda bwe yali ayagala, n'atuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe. Era bwe yamala okituukiriza, okusinziira ku lunyiriri olwo, nga Dawudi tekikyamwetaagisa nate kubeera mulamu, nga Dawudi alina kugenda eri Mukama Katonda gw'abadde aweereza. Bayibuli kyetugambye nti ne yeebaka n'ateekebwa eri bajjajjaabe. Dawudi bwe yamala otuukiriza ekyo Mukama kye yali ayagala atuukirize, Katonda yali takyalina kyamubanja, ate ne Dawudi yali tabanja Katonda, kubanga ekyo Katonda kye yali amuleetedde mu bulamu buno kyali kimaze okutuukirizibwa, nga Dawudi alina okugenda n'abeera ne Katonda gw'abadde aweereza. Mu kuyigiriza kwange ngenda kubeera nga nsimba ennyingo ziri 6 oba ebitundu 6 mu kuyigiriza kuno. Ngenda kulambulula ebitundu 6 eby'okuyigiriza kuno. Ekitundu ekisooka eky'okuyigiriza kuno tugenda kulaba nti buli omu ku ffe alina okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda kyalina okutuukiriza. Buli omu ku ffe alina ekigendererwa kya Katonda kyalina okutuukiriza. Eyo yennyingo esooka, era nja kugirambulula okuyita mu kuyigiriza kwange. Bw'oba osomyeko mu Befeso essula ya 2 n'olunyiriri lwa 10, Bayibuli etugamba nti ffe tuli mulimu gwe, tuli mulimu gwa Mukama, tuli mulimu ogw'emikono gye, abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Tuli mulimu gwe oba mulimu gwa mikono gya Katonda. Katonda ye yatutonda n'atuleeta mu bulamu buno, naye nga yatuleeta
bayibuli egambye nti olw'emirimu emirungi oba olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambuliramu. Era mu kuyigiriza kwange nja kubeera nga ndaga nti nga sinnaba kufuna kuzaalibwa mu Kristo Yesu oba okutondebwa mu Kristo Yesu, kubanga bayibuli etulaga okutondebwa kwa mirundi ebiri. Waliwo okutondebwa kwe twatondebwa mu Adamu, okwo buli yenna ali ku nsi kuno yakutondebwamu, okutondebwa okwasooka bwe twatondebwa mu Adamu. Naye ate mu Befeso essuula eno ey'okubiri n'olunyiriri olw'ekkumi atulazeeyo okutondebwa okwokubiri, okutondebwa mu Kristo Yesu, nti mmwe abaatondebwa mu Kristo Yesu muli mulimu gwa Mukama, muli mulimu gwa Katonda. Naye nga yabatondera mu Kristo Yesu olw'ekigendererwa, yatutondera mu Kristo Yesu olw'ekigendererwa, n'ekigendererwa ekyo nti waliwo emirimu emirungi oba ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe tulyoke tubitambuliremu. Tinagenda okulokoka nga Mukama Katonda yateesa kiki ennina okukola mu bulokozi, mu bulamu bwange obw'obulokozi, byenteekeddwa okukola, byenteekeddwa okutambuliramu, Katonda yabiteesa n'abiteekawo ng'ekigendererwa kye, nga sinnaba na kubeera nga ndokoka, nga tannaba kundokola. Lwaki? Kubanga Katonda waffe ye Katonda amanyi enkomerero nga n'entandikwa tennaba kubeerawo. Ye amanyi enkomerero y'ekintu nga n'entandikwa yakyo tennaba kubeerawo. Alina okumanya okufaananako bwe kutyo. Kaakati Befeso 2:10 kyerukaatiriza ekyo nti Mukama Katonda yateekateeka, yateesa biki bye tulina okutambuliramu nga tannaba na kubeera ng'atulokola, nga tannaba na kutuleeta mu bulamu buno. Era y'ensonga lwaki olaba tujja kulaba ebyawandiikibwa nga Yeremiya essuula esooka n'olunyiriri olw'okutaano, nga Katonda agamba Yeremiya nti bwe nnali sinnaba kukubumba nga tonnabumbibwa mu lubuto lwa maama wo, nze nakumanya Yeremiya nti ogenda kubeerawo. Era ne Yeremiya bye yali agenda okukola nga Katonda abimugamba, nakumanya ne nkuteekawo okubeera nabbi eri amawanga, na biki byagenda okukola. N'abantu abalala bangi be tujja okulaba mu byawandiikibwa nga Mukama Katonda alaga nti yabamanya nga tebannaba kubeerawo. Ayogera ku kabaka Kuulo nti kabaka Kuulo yali kabaka omunnaggwanga ataali kabaka wa Isirayiri, naye nga Katonda yalina ekigendererwa kye yali ayagala kabaka oyo atuukirize. Katonda yalina ekigendererwa, yalina okuteesa, ng'okuteesa okwo kwe yali alina nga tekugenda kutuukirizibwa muntu ava mu ggwanga lya Isirayiri, naye nga kugenda kutuukirizibwa omuntu ng'ava mu ggwanga ddala. Mukama Katonda n'ateekawo ebiro ebyo, ebiseera Kuulo mwe yali alina okuzaalirwa, akulenga abantu abalala bye bakula, amale okukula afuuke kabaka, ayingire mu bwakabaka, atuukirize ekyo Katonda kye yali alina okutuukiriza. Era Katonda kye yali ayagala atuukirize kwe kubeera nga yali alina okuzzaayo abaana ba Isirayiri okuva mu buwambe oba mu bunyage oba mu busibe obw'e Babulooni, basobole okuddayo mu ggwanga lyabwe, baddeyo mu nsi yaabwe Mukama gye yali yabateeseza. Kale kaakati tulaba nti nno Kuulo yajja mu bulamu buno olw'ekigendererwa kya Katonda, era naye n'abeera ng'akituukirizza. Kaakati mbagambye nti mu kusomesa kwange kuno ngenda kusimba essira ku bintu 6 oba ku nnyingo 6 ez'omusomo guno. Ennyingo esooka ega nti buli omu ku ffe alina okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda kyalina okutuukiriza mu bulamu buno. Ekyokubiri, ennyingo ey'okubiri gye tujja okulaba yo egenda kubeera nti kigwanira buli muntu, gwe nange kitugwanira okuzuula ekigendererwa Katonda kyakulinako oba okuzuula okuteesa kwa Katonda kwakulinako, olyoke osobole okutuukiriza. Kubanga toyinza kutuukiriza ekyo ky'otamanyi, toyinza kuteeka mu nkola ky'otamanyi, toyinza kuteeka mu nkola ekyo ky'otazudde. Olina kumala kukizuula.
buvunaanyizibwa bwaffe nze naawe ng'abaana ba Katonda okuzuula kiki Mukama Katonda kye yateeseza obulamu bwange, kigendererwa ki Katonda kyalina eri obulamu bwange, olyoke obeere nga okiteeka mu nkola, osooka kukitegeera, osooka kukizuula. Twalabye nga twogerako okwo ku Dawudi nti Mukama Katonda bw'agamba nti Dawudi yalina omutima nga ogugwe, Bayibuli y'Oluganda bwe kivunula omutima nga ogugwe, kye nagambye nti omutima ogugoberera ebyange, kubanga Bayibuli ezimu z'Olungereza bwe zivunula. Tekakati Mukama bw'agamba nti nno Dawudi yalina omutima ogugoberera ebibye, ogunoonya ebibye, Dawudi kye yali anoonya kwe kuzuula ekyo Katonda kyayagala atuukirize, era twalabye nti bwe yakizuula yakituukiriza, yatuukiriza ekyo Katonda kyeyagala atuukirize. Era y'ennyingo yaffe ey'okusatu mu kusomesa kuno nti nja kusomesa ku buli muntu nga bw'ateekeddwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda kyalina eri obulamu bwe oba kyalina ku lulwe. Nina ekigendererwa kye nina okutuukiriza, ekigendererwa kya Katonda. Ekyokubiri, nina okufuba okulaba nga nkizuula. Ekyokusatu, nina okufuba okulaba nga nkituukiriza, nga ntuukiriza ekigendererwa kya Katonda, nga ntuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwange. Ennyingo ey'okuna, tugenda kulaba mu nnyingo ey'okuna nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo nga ggwe ssekinnoomu kye kintu kyokka ekireetera omuntu okufuna okumatizibwa okwannamaddala mu bulamu bwe. Oluusi tulina bye tuyita okumatizibwa, naye ebintu byonna ku nsi kuno tebisobola kumatiza muntu. Abantu bakoze ebintu bingi nnyo nga balowooza nti binaabaleetera okufuna okumatizibwa mu bulamu buno. Abamu banoonyeza obugagga nga balowooza bujja kubaleetera okumatizibwa, naye nga gye bakoma okufuna ensimbi, gye bakoma okuwulira nga ate beetaaga endala, era ne babeera nga tebafunye kumatizibwa munda mu bulamu bwabwe. N'ebintu ebirala bingi nnyo, amasanyu, abamu banoonyeza okumatizibwa mu masanyu naye tekisobose. Omuwandiisi w'ekitabo kya Mubuulizi atutegeeza ebyo byonna nga bwe yanoonya mu binyumu, n'anoonyayo okumatizibwa n'atakufuna, n'anoonya mu bisanyusa ebirala byonna abaana b'abantu bye bakola ku nsi kuno, na byonna n'abikola, naye tebyamuleetera kubeera ng'afuna okumatizibwa mu bulamu buno. Yanoonya ssente n'abeera nga ffeeza, ye bw'aba ayogera agamba nti ffeeza yonna ey'omu mawanga ne zaabu byonna yabiggyeyo ne bibeera bibye, ne bimuterekerwa nga ye nga kabaka. Naye era ku nkomeeraga nti nakwo bwali butaliimu na kugoberera mpewo. Kati bw'amala ye okunoonya byonna bye yalowooza nti binaamumatiza, ku nkomero n'alaba nga tebyamuwa kumatiza oba kumatizibwa, atugamba ffe ng'awandiika mu kitabo ekyo mu Mubuulizi essula y'e12 bw'aba amaliriza agamba nti omulimu omuntu gw'alina okukola oba ekigwanira omuntu okukola mu bulamu buno kwe kutya Katonda n'okukwata ebiragiro bye. Era ye n'amaliriza nti kubanga ebyo byokka ebibiri ebyo, okutya Katonda n'okukwata ebiragiro bye, kye kyokka ekigwanira omuntu mu bulamu buno, gwe mulimu gw'omuntu gw'alina okukola. Era omuntu bw'akikola n'akituukiriza afuna okumatizibwa mu bulamu bwe, afuna okumatizibwa. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ayogera mu Yokaana essula y'okuna olunyiri olwa 3:4 ng'abuulira omukyala Omusamaliya gwe yasanga ku luzzi, yayogera naye ebigambo bingi, naye mu lunyiri olwa 3:4 abayigirizwa be bamusanga tudde n'omukyala oyo nga bamuleetedde emmere ne bamugamba lya, naye nga ye ebyokulya si bye yali aliko mu kiseera ekyo. Kye yali akola kwe kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe ekyokubuulira omukyala oyo enjiri, eyamaliriza nga omukyala abuulidde ekibuga kyonna ekya Samaliya nakyo ne kimaliriza nga kize eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ng'akola omulimu ogwo ng'atuukiriza ekigendererwa kya Katonda kye yali ayagala atuukirize, Mukama waffe Yesu Kristo yabagamba mu Yokaana essula 4 n'olunyiri olwa 3:4 nti ekyokulya kyange kwe kukola omulimu gwe ye yantuma n'ogutuukiriza n'okulaba nga gutuukiridde, si kumala gagukolako katono
oba kugukola nga nze bwe mpulira okugukola naye okugukola ng'eyantuma ye bw'ayagala gukolebwe. N'agamba ekyo kikyokulya kyange, ng'agamba kimmatiza, kindeetera okubeera nga mmatizibwa mu bulamu bwange. Ate ng'ekyo kye kituufu. Tujja kukiraba nga tweyongera okuyiga nti ekintu kyokka ekigenda okumatiza obulamu bw'omwana w'omuntu kwe kutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Bw'otuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo, Katonda n'abeera nga takyalina kyakubanja, omutima gwo gumatizibwa, ofuna okumatizibwa. Ebyo byonna tujja kubiraba, nja kubirambulula nga tugenda tuyiga. Ennyingo ey'okutaano, kuba mbaga nti omusomo guno gulina ennyingo 6, ennyingo ey'okutaano oba ekitundu ekyokutaano tujja kukiraba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kulina empeera nnene ddala. Bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, waliwo empeera ennene ekulindiridde, nga senga omuntu akitegeera ekyo yandibadde aleka ebirala byonna n'atuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe, asobole okubeera ng'afuna empeera eyo ennene ddala. Mukama waffe Yesu Kristo mu bigambo ebimwogerwako mu kubikkulirwa essuula eya 22 n'olunyiriri lwa 12 agamba nti nzija mangu n'empeera yange ey'okusasula njija nayo, ngenda kusasula buli muntu nga bw'akoze. Buli omu agenda kusasulibwa nga bw'akoze. Kyenvudde ngamba era tujja kukiraba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kulimu empeera nnene, waliwo empeera ennene ddala. Ennyingo ey'omukaaga yo tujja kulaba nti bw'otatuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo ogenda kubonerezebwa. Ate n'okubonerezebwako nakwo kugenda kubeera kunene. Ekibonerezo ky'ogenda okufuna kigenda kubeera kinene nnyo. Ekyo kyo tujja kukirambululira ddala, tukirabe, tulabe ebyokulabirako bingi eby'abantu abaali mu bulamu buno naye nga tebatuukiriza kigendererwa kya Katonda eri obulamu bwabwe, na bakomekkereza batya. Kibonerezo ekyebaweebwa nga kinene ddala, buli omu ku ffe kyatandisaanye kweyagaliza oba kwegwanyiza. Tewandyagadde ekibonerezo ekyenkana bwe kityo kikutuukeko, naye tujja kukiraba nti bw'olemwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo oba okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo, ogenda kubeera ng'obonerezebwa, n'okubonerezebwa okwo kugenda kubeera kunene. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ayogera ku nsonga efaananako bw'etyo mu Luka essuula ey'e12 olunyiriri lwa 47 n'olwa 48, yayogera okusooka ku oyo eyamanya ekigendererwa kya Mukama we, eyamanya ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwe n'atakikola, n'atakituukiriza, nti oyo ye agenda kukubwa mingi. Yamanya ekyokukola n'atakikola agenda kukubwa mingi. Naye ate n'oyo atakimanya ataafayo kukinoonya, kuba abamu bagamba nti nze kakati saagala kukimanya, kubanga bwe naakimanya ne sikituukiriza nnyinza okumaliriza nga nkubiddwa emiggo. Naye olwa 48 tuli mu Luka 12 olunyiriri lwa 48 lugamba nti naye n'oyo ataamanya naye n'akola ebyo ebimugwanyiza okukubibwa, era naye agenda kukubibwa. Kwegamba ku njuyi zonna oba toli wali kikutaasa, ng'ekyandisinzeeko kwe kufaayo okutegeera ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, okikole osobole okubeera nga ogabana empeera eyo ennene, ate oleme okubeera nga osigala mu mbeera ey'okugamba nti saakimanya n'okukikola ne sikikola, era n'obeera nga totaasiddwa eri okubonerezebwa. Ku njuyi zombi, eyamanya ekyokukola n'atakikola agenda kubonerezebwa, n'atamanya kyakukola n'akolamu ebirala n'atakola kyateekeddwa kukola, era naye agenda kubonerezebwa. Kale omusomo gwaffe ogw'omulundi guno bwe gutyo bwe gugenda okubeera nga gutandika. Olwaleero mbadde njagala okubawa ennyanjula. Kye tuyigako kwe kutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo oba okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda ky'alina eri obulamu bwo. Kisoboka, kisoboka Dawudi
yategeera Mukama Katonda kye yali ayagala atuukirize era n'akituukiriza, era bwe yamala okituukiriza Bayibuli egamba ne yeebaka n'agenda okubeera ne Katonda we. Twagala mu bulamu buno tubeere nga tebutusaze. Katonda atuwadde obulamu naye buleme kutusala nti naliko mu bulamu naye sirina kye nabukozesa ekyakola amakulu eryo ye yabumpa. Twagala tukole ebintu, tambulire mu bintu nga bikola amakulu eryo ye yatuwa obulamu, yatuleeta ku nsi kuno kubanga yatuleeta olw'ekigendererwa. Nja genda nga nambulula ennyingo ezo 6 mpola mpola okutuusa Mukama lw'anaatusobozesa okufundikira omusomo guno. Njagala Mukama abeere wamu nammwe era abakole bulungi mwenna. Amiina era amiina. Tujja kutandikira awo ate ku mulundi oguddako.